bange nze Muwanga Martin Owen nange ndi wa kibanja ku kyalo kuno nabazza era omulamwa guno ssentebe yaguleeta ngamba kituufu ffenna twetaaga okubeera nga tuwuliriza tunnyonnyoke bulungi nekyenjagala bannaffe obutiitiizi busooke bwo bukendeere mu Uganda tewannafulumawo tteeka goba wa kibanja bw'oba oyina endagaano yo nga wagikuuma bulungi nga ssentebe w'ekyalo yagikoonako sitampu ne lisiiti ye nga yagikuteerako sooka onyweze endagaano yo. Ate ne kino kigamba bakadde baffe bw'oba waba omutabani oba muwalawo kapoloti konna naye nga wamuweesa mumwa eyo enkola nfu tolina kye wamuwa zentale zitaggwa mu famire muwe obuwandiike abeere n'ekiwandiiko n'ebipimo by'ekyo ky'omuwadde ate omuleete ku mbuga oba gye tuyita LC1 bakooneko sitampu ne LC ekakase ti kino nkiwadde mutabani wange oba muwala wange. Abasinga obuziwe muli kati obuukira oyagala ekyapa oyagala ki n'okyayina endagaano taata yampa okuyita wano ne wano era nze wange n'ogeza oyingira eno oli ku kifu. Sooka ofune ebiwandiiko ebiraga nti ekibanja kiri mu mannya agago. Ate kati n'ekino kiikino gwagula akuguza akuwe ku national ID ye photocopy obeere nayo. Ebintu ebyatuuse si byakujja buzi nti nze Muwanga wano ntundawo endagaano nsobola okuba nga ngifeze. National ID naye ebeere paatyo ku ndagaano eyo yakuguza naawe alabe ku yiyo mumanye nti mwenna mwe abantu abatuufu ebiri kuli amannya g'otadde ku mpapula gakwatagana n'agago. Twandika okutereeza tubeere beerufu mu mpapula ze tuyina mu nju kuba abangi muyina endagaano mu nju zammwe nga nfu. Abalala aguliza omuntu ali ebweru bannaffe bano abali ku kyeyo bw'aba ng'oli mumuguliza teweeteekako nti nze Muwanga Martin nsasudde poloti eno 5 ku 100 ng'ate gw'oguliza ali eri enkaayana ezo zivadde mu bulyerosi badda bakazi battu nga mwezza ebyabwe. Teekako nti Muwanga Martin ku lwa Ssentongo ataliiwo. Okutwala obusuulu ku akawunti ya banka oba kugomboola nga bwe kibadde kimanyi abalala ne bakitangaaza kikola nga nannyini ttaka abuze oba ng'agaanye obusuulu. Naye kati obuzibu bwe tuyina kati nga Bemba ne Kazibu baleeta empapula zaabwe ziri awo okwerosiya ojja n'ozijjuza ne weeyanjulayo. Kaakati gojja kugenda owa obusuulu mu banka obuweeyo emyaka gyonna kaakati bajje bamubuuze nti nno wabula kya empapula nazisa kwerosi nti nno wagaana obusuulu nti nabumpangako. Kaakati twagala ebintu bino tubikole ndowooza tutete tunnafuna balandiroodi awo kubanga na wano balandiroodi mbalaba abalala we muli wano muli bangi naye ekyo kikola in case ng'oli abuze. Tetwagala twesuule mu ntata omanyiza abantu bennabaziza mbamanyi muli bagunjufu nnyo ate muli bagezi era musirisaawo abatayogera bino byonna mubimanyi. Ekirala twesomera amateeka genda mu library y'eggwanga osome amateeka noonya awali constitution y'eggwanga twesomere oli abeere bwezi kugamba gundi article bweti esoma bweti weesomerewo ng'ojja kukyalenginga looya wooli oba nannyini ttaka ng'etteeka olikola ki olimanyi. Ekirala si buli ava eri nti apima ku ttaka ly'omuntu omala kufuna lukusa. Kaakati wano waliwo abamu be baawa olukusa bannannyini ttaka n'amugamba twalayo saveeyo opima bajja okukwatira ku ttaka ly'omuntu gakumyuke. Kaakati n'ow'ekibanja yennyini nannyini ttaka tasaanidde kujja n'apima bupimi wantu nga takoze ekyo nga tamaze kukugamba. Naye weebuuzizza ow'ekibanja oyo gwe bayita squatter yaani yoyo alina ekibanja ng'awa obusuulu akutudde. Njagala bennabaza nga toweza myaka 3 nga towadde busuulu kati buli omu yekyekingemu kubanga buli lwogenda mu kkooti bakusomera mateeka.
bano balandiroodi ng'oli bw'abannyonnyodde sibangu tebatunyeenya ne batunyeenya n'owuyanga n'ebyokukola bikubuza ye ntawanina kino endagaano yonna kanjifeeko be banaamanyi kati mwe bambire mukola ki nemutunyiigira nti nawe natakola ndagaano wange ate abalala bajjeyo babuloka nga bagamba muli yakulemesezi wate osobola okukola n'endagaano nga siriiwo endagaano ebeera bitwini atunda n'agula etubeera bajulizi era bw'olaba ngaobulyaga nti amuli ajja kukulemesa gwe nga mukola endagaano yawe fe tetwesibaawo bwesibi naye tubeerawo okubaluŋŋamya kubanga kati nze bwe nali nkola ewakabuuzo bainvesita bano bonna bazze ne bagulayo nga tebagenza okugulawo nga kabuuso amaze kufa ate abasinga mbamanyi pasonali era njogera nabo n'omugaa naawe otunyigiriza nti tyamuli otulemesa zino sente zaffe zemuzanyiramu era bw'onaatwalawo omuntu ojja kira awo emboozi neefa ne tusigazayo akatogo ne tulya akatogo ne tugenda n'omukubira essimu owaayo yamba omutuuze wange nze mbeerawo nga lutindo naye nga ne bwe mba siriiwo okusobola okukola transaction zonna bameka abafunye ebyapa nga tebayise wamu terina musango gwonna gwonna naye waliwo olabo obuyinza okwegula kati bwe babanga tebaatugamba ng'olwaleero abantu kipya mu matu g'abantu kyabaana bakabuuso baatunda ne baguza abalala bamenya tteeka era bamenya ssemateeka wa Uganda. Ffe nga bannakyalo abatalina byapa tuyina kwekwata muntu tuwabire oyo eyatugula tumwabire oba tuwabire abaana bakabuusu. Tewali tteeka ng'oyo tebazze mutulaga nti olwo ye yakugula ajja apima ekyapa ekibanja kyange tekiriiyo nti ajje wesirabangako ajja apima ekibanja kyange aŋŋambe nti kirimu ekiti bwe tuba twagala nziruka bali nendeeta ssemateeka ne mumusoma nina ow'oluzungu n'oluganda tebatumuzaabuza. Era oyo yagula ettaka yagula mpewo bannayuganda mubeeremu obukakamu ate mubeere nga mwagala ekintu kyammwe kimukola ki kyemwagala. Tewali wasinziira tujja ku ttaka oba kutunda nga tebamutwanjulira bamala kumwanjula ne tugenda tusasula ebiki ebyapa we tunasasula empewo. Bannayuganda mubeereko kyemwagala mubeereko kyemukola ki njaba kulembera n'alyogedde bingi naye kyalimu ekiteeko ky'omusajja ono simanyi oba enkyaba muta naye babadde banoonya omuguzi abagula nga tebalina kyapa ow'ekyapa abawa kyapa mbasabye tukole eddoboozi limu kyakendeeza sente nyingi nze ndi bulooga abantu mbatwala ne bagala ne boogeza ne bannannyini mataka n'ebyapa mbibakolera naye sente tezikalubiriza abantu. Ensonga enkulu kwegatta tukole eddoboozi limu bakendeeze sente buli muzaana asobola ttaka aba alina esente nga kuba bodde esobola bagisala miliyoni 2.5 kati woba olina akuyiika ze sente mmeka. Ensonga yange gyenjagala okwogera ku ttaka ffenna abali wano tuli ku bibanja abasinga obungi naye ate tuli ku bibanja bye tutamanyi byenkana bitya kiwe kiri. Kati oluusi oyagala ogenda okwegula nga naye naawe tomanyi kituufu kyokola ki kyoyina. Ebiseera ebisinga n'ogenda eyaniriza saveya walandiodiwo gwaleese n'akulaga ettaka lye olikoma ng'ate oluusi omanyi likoma walala oba n'akuwadde esimoolo nga gwomanyi okoma ku muti guli oba neyimba ekiro n'ajja n'agutema ne bagamba gweokoma wali. Ki kyensaba batuuze bannange gyetwandikoze kubanga nze akolamu ebyo ebyettaka kampuni yange bagita Federal Consultants ewa amagezi ku by'amataka era nja kusaba abantu b'okukyalo okuneekwatako okwongera okwebuuza okumanya ebyamaanyi ebigenda ku ki ku ttaka n'okumanya ekyapa kifaanana kitya ekiri origino n'ekiri ki n'ekiri fake nga mitendera ki omuntu gy'alina okuyitamu afuna ebiki ebyapa kuba tulina abakadde baffe bangi ng'aludde ku ttaka nga n'ekyapa takola ki takirabanga nako ng'aludde ku ttaka nga ne bagamba transfer forms kirina mu luzungu nga loli gwogamba transfer oba ng'akirowooza nga kiringa ekinene olinga bamusabye certificate ya diguli si bwe kiri ekiri awo
kati mbasaba ebyo nze nja kubayambako okuyita mu kyamaanyi amuli okumanya ekyaba kikola ki kifaanana kitya ku nsonga y'okumanya ettaka lyange ndimazeeko emyaka 3 abantu twasikira n'amasikire ne batugabanyizaako oba oliawo si we kiri omu ne bamugamba okoma ku muti guli ne guli ate wateekawo n'emizigo tomanyi ettaka lyo likola ki we lyenkana bugazi bwalyo ne weoyagala ekyapa nga tomanyi gwe kyolina ate kitekisinga n'obulabe